Omusomo guno guteekeddwa ku mbuga ya Ssaabasajja Kabaka ey'eggombolola lya Mumyuka Busimbi era nga gwetabiddwamu abasawo, bannaddiini n'abantu ba Beene okwetooloola amagombolola ag'enjawulo. Omusomo gukulembeddwamu atwala ebyobulamu ku lukiiko lw'essaza Ssingo, omukyala Namirembe Stella Nabulime era ono akuutidde abantu ba Beene okujjumbira okwekebeza endwadde ez'enjawulo omuli n'obulwadde bwa Nalubiri obweyongedde mu ssaza Ssingo. Nga bannassinga olunaku olwaleero tuteeseteese omusomo era nga gutambudde bulungi obukwata ku bulwadde bwa sikoseero. Abantu baffe tubasomeseza butya sikoseero oba obulwadde bwa Nalubiri gye bukwatamu. Abantu baffe bangi bayize ngeri ki ze bayinza okukolamu okwewala obulwadde buno. Omwami wa Kabaka atwala eggombolola ya Mumyuka Busimbi Muwemba Sendikadde wa David asinzidde wano n'ategeeza nti omusomo guno gutaddewo omuwaatwa ogw'okuzzaamu abantu ba Beene essuubi mu bulamu bwabwe. Eby'okujaguza amatikira ga baffe ab'emyaka 32 ng'ali ku Namulondo y'abajjajjaabe. Mu bikujjuko bino tukulembeza omusomo gw'okusisimula mu Lungereza kye bayita awareness eri abo abalwadde ba Nalubiri, obulwadde bwemumanyi nga sikoseero, naye mukadde waffe ekitiibwa Katikkiro yabunoonyeza erinnya mu Luganda obulwadde obwo Nalubiri. Tuli ku mbuga eno eya Mumyuka Busimbi olwaleero nga kino kye kikulembedde amajaguza g'amatikkira aga Ssaabasajja Kabaka emyaka 32. Abasawo nga bakulembeddwamu Dr. Ssekikubo Jackson beebazizza nnyo Ssaabasajja Kabaka olw'ebyazza teekateeka ebigendereddwamu okuyamba abantu. Ssaabasajja Kabaka n'Obwakabaka bwa Buganda okutwalira awamu, kubanga amazima amatuufu bakoze okubunyisa nkandiyita enjiri okubanga abantu bamanya endwadde zino. Waliyo endwadde ey'okutonya omusulo, nebaza Kabaka yavaayo n'abanga abantu tujjanjaba abakyala abo abafuna obuzibu nga bazaala. Ono era akuutidde abantu abalina ekirwadde kya Nalubiri okwewala okwewasaŋŋana ssaako n'okugoberera amateeka agabaweebwa abasawo. Bwe tuba nga tutegedde nti ddala omwana oyo alina oba omuntu oyo alina, ekisooka tuba kansolinga ne bateewasaŋŋana kubanga bajja kuzaala abaana abalina. Ekyokubiri, tulina engeri gye tubayambako obutagenda mu crisis, okubabuulira okwambala obulungi naddala ebibugumya, okunywa ennyo, okulya obulungi n'obuteeraliikirira, kubanga abantu basobola okuwangaala okumala emyaka mingi. Ono era alaze obweraliikirivu ku ngeri ekirwadde kya sikosel gye kireeteddemu amaka g'abantu bangi okusasika. Tulina ebika 3 naye ng'ebika ebisengera ddala mu Uganda biri 2. Waliwo ekika ekyokutambuza kye tuyita ekya kariya, n'wabeerawo n'ekyo ekika ekyo nga omulwadde obubonero buli buvaayo obwokuki obwa sikoseero n'aba ng'agenda mu crisis eyo. Bo abalwadde abeetabye mu musomo guno beebazza nnyo Magulunnyondo olw'okusoosowaza abantu be nabo obujjanjabi, okusomesebwa ssaako n'ebintu ebirala bingi. Ssaabasajja Kabaka olw'ebyo byatukoledde mwaffe abalwadde ba sikoseero byonna tusomera ku ssente, tuwa eddagala, buli kimu. Tufuna ebisoomozebwa bingi nnyo. Ekisoomozebwa ekisooka ddala by'eddagala okuba ebbeeyi hydroxychloroquine wa bbeeyi ate wabbula kati kye kisoomozebwa ekisinga. Ku lwa Gugudde TV nze Collins